Tubaniriza mwena tugoberera Caucus Facts 256 ekituufu kiri nti tubakiririzaamu ebyo bye mukola ebyokulaba video zaffe no commentinga kituzaamu amaanyi buli mboozi yonna gye tuba tukuwaddeko bw'ogikomentingako kiba kitukolera. Nze Caucus tuzze n'amawulire ag'ennaku. Mukoddomi waffe Diamond Platinum yatutwalako awaadi mu ngeri y'okusaagirira era weekend eno gye tuvuddeko amazima ga Katonda mu ggulu awaadi eno yatwaliddwa. Awaadi ze njogerako ze za Afrima Awards zino zamaze dda okugabibwa era abaziwangudde ngenda bakuwa nenga sinabakuwa njagala nkujjukizeko emabegako nti Eddie Kenzo ne Diamond Platinum babalonda mu kategori yemu. Bannayuganda bavayo ne bagamba nti twagala tulonde Diamond Platinum, Eddie Kenzo mbayokotinge muleme kumulonda. Mu biseera ebyo awards zino wezajjira nominations wezafulumira nga Eddie Kenzo yakamala okwogera ebigambo ebyali eby'obufuzi ebyanyiiza abamu ku bannayuganda naddala abali ku ludda oluvuganya gavumenti abali mu struggle. Kati awo tabu yajjira ne bagamba kabulengane ulira bwolizoninga gwe kisajja gwe leka tulonde Diamond Platinum. Era okukakana award eno Diamond Platinum yagitute. Afrima Awards zino omwaka ogwa 2020 zabadde ku YouTube yaabwe tebasobodde yadde kola concert oba show nene nga bwe kitera okubeera olw'ensonga nti COVID-19 atulemesa okukola ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Eyawangudde award mu Uganda ali omu yekka ye Fat Boy yali akola ku Sanyu FM ero gye ebiseera we byajjire bya COVID embeera nebeera we yaliwo gye saagala kugamba n'avaayo. Kati bwe yavaayo ne bamusikisa Salvador ku show ye gye yali akola ye yekka eyasobodde okuwangula award eno. Awards zino zibadde za mulundi gwa 7 era yasobodde okuwangula kye bayita Best Radio Stroke TV Presenter category mwabadde nabanga award eyo yagituleetedde. Naye Shasha Vibes omukulu gw'omanyi obulungi ennyo mu video baamulondera mu kategori y'aba video directors abakoze obulungi teyagireese. Bamasaka Kids nabo tebaleesa award tebasobodde giwangula. Keko, Vinka, Shiba Kalungi ne Eddie Kenzo n'abalala bonna tebawangudde. Naye njagala kuwa ku lukalala olwabo abasobodde okuwangula nawankubadde temulimba na Uganda. Afrima Awards 2020 omusajja akyasinze okuyimba obulungi East Africa bamuyita Diamond Platinum. Omukyala akyasinze okuyimba obulungi mu East Africa bamuyita Nade mu Tanzania yatute award eno artist ow'omwaka era ye Monster Kegi. Oyo alina oluyimba lwe bayita Jerusalem. Musajja mu South Africa ye muyimbi ow'omwaka. Award endala gye yatute ye ya Best Collaboration era Monster Kegi ng'ali wamu ne Burna Boy remix gye bakola eyo eya Jerusalem neba nayo nga yamuweesezza award. Era Song of the Year Monster Kegi nayo n'agitwala award eyo. Yatutendowooza award eziwererako ddala. Oluyimba olwo mulumanyi bulungi nnyo, lutambudde lukoza amawanga ga Africa agasinga obungi ennyo. Abo bensobodde okuwa mpozi n'ensembyayo omusajja gwe bamanyi nga James Onen Fat Boy Best Radio Stroke TV Presenter. Yawaadi yokka gye twasobodde okufuna mu Uganda bwezityo bwe zagenze zatuyise mu ngalo. Kenzo naye ebyobufuzi bwe bityo ebyamuleetedde okusubwa awaadi eno.